Ng'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga kirwana okulaba ng'omwana ow'obuwala asamba omupiira, omuwendo gw'abazannyi guzze gweyongera. Kino kyeyolekedde mu mpaka z'okukuza olunaku lw'abakyala ezibaawo buli mwaka ezifundikiddwa mu kisaawe e Nakivubo nga zeetabiddwamu ttiimu ezisukka mu 30. Atendeka ttiimu y'eggwanga ey'abakazi Magina Nantanda agamba nti okuggyako ng'abazadde bata abaana baabwe ne basamba omupiira kijja kuba kizibu eri eggwanga okufuna abalina ebitone. Twakikyusa si kusamba busambi naye abaana tubaga musamba ate musome ate waliwo chances nnyingi mu football katusanga essomero St. Mary Kitende yagala abaana liba full basale. Ategezezza nti engeri amasomero agamu gye gavuddeyo okussaawo ebikozesebwa eri abaana abawala basobole okusamba akapiira kyandibadde kyabuvunaanyizibwa abazadde okubakwatizaako. Tindabye nti waliwo obuzibu okuddayo ate eri wansi ne tuyigiriza aba games teachers bangenza okulaba nti omupiira gw'abawala abantu abasinga ogwetanira be ba teachers ekintu ekirungi akati being nti ndi coach ate ndi instructor ogwo ngenda kuzzayo eri bakama bange mbagambe nti ekira kye tulina okukola tutegeke oba tukitandikira mu regions oba mu districts tugende tu educating aba games teachers. Mu mpaka ezikomekerezeddwa ttiimu ya Kawempe Mozerem yeesasuliza ku bannantamegwa b'empaka z'amasomero aba St. Juliana ne babatimpula ggoolo 3-1 ku luzannya olw'akamalirizo. Sandra Nabweteme yagguliddewo okuteebera Kawempe ggoolo 2 ate ggoolo endala n'eteebwa Hasifa Nasuna songa eya St. Juliana eteebeddwa Tracy Akirol. Ate mu kiraabu Kampala United beetisse ekikopo oluvannyuma lw'okubutula Edgars ku ggoolo 4-1 nga zino ziteebeddwa Rita Nakirijja, Christine Nambirige ne Winnie Babirye. Songa mubali wansi w'emyaka 14 Children's Corner ewangudde Godwins ku penalty 4-3.